Yes, mwasuze mutya muli mutya kasube muli bulungi. Of course tubaddeko n'omukulu Jose Chameleon nga bw'olaba waggulu awo mu industrial area wennyini awo twabadde ku Fenon, of course industrial street eyokubiri. Omukulu Chameleon akosa ne bagandabe ne basobola okuba nga ate bayingira ekibuga okusa n'okukikyankalanya okukitambaala nga bw'olaba waggulu awo okuli Wizo Palaso Amfre ne Jose Chameleon ne ttiimu yabo yonna eya Mayanja boda. Of course bangi baavayo ne boogera oba bingi bize bitambula ebiyitiŋŋana nti Chameleon yakuba omuntu ngera mwabiraba ku TikTok y'omwami amanyiddwa nga Yusufu. Of course yadde nga naye yasobola okuba nga ate clip eyo agidiriitingayo. Chameleon ono amagezi nga bwe gatamuggwako nga bw'omumanyi yasobola obba nga akwata ababodaboda amanyiddwa nga Mayanja family bodaboda ne basobola obba nga bamuwerekerako okugenda ku mukolo gwe ogwanga mujje concert oba press conference ye eyasembyeyo olunaku olw'eggulo. N'aba nga ate akyankalanya ekibuga bw'atyo n'ababodaboda be ne batuuka ku industrial area zabadde zingira mukaaga awo, zabadde ssaawa nga mukaaga awo. Ne bakyankalanyamu ekibuga. Yajjidde mu Range Rover Sport nga bw'ogirabye ya black yamuweebwa omukulu Toyota ngono muganda wa President Museveni. Of course yamuwa emmotoka eyo Range Rover Sport. Of course n'aba nga ayingirawo ne baganda be ne bazinamuko amazina amawejjere oba wenyeza okukiyita. Of course ne beegatta ku bantu abazze obba nga baniza Chameleon mu ngoma eŋŋanda. Eyo yonna ttiimu ya Chameleon nga bw'ogiraba alina ttiimu ye gy'ayita Mayanja family ne Mayanja boda. Of course omu ku abo abaddewo okuba nti no baaniza Jose Chameleon ne bannamawulire abangi ennyo abaddewo era okuba nti era bamwaniriza awali ku Fenon. Of course Fenon yegenda okuba company egenda okuteekateeka show ye oba okugiwa stage kw'ossa ne sound. Omukulu Steve Jean alina ttiimu ey'amaanyi ennyo esobola okuba nti ekwasaganya ensonga zino era nga tusuubiza okutuwa omutindo ogukyasinze era ogutabanga waliri ku cricket oval ne Fenon events sound ya Kirimaanyi. Of course abayimbi bangi nnyo abagenda okuba nga bagresinga show ya Chameleon nga tulaba mu Spice ya Diana show eyaliwo emabega ku cricket oval. Of course neno nayo tusuubira bangi nnyo okujja okulaba nti no basupportinga Chameleon ono ku show ye egenda okubeera etandika guno omwaka ogwa 2023. Ebbanga lyamaze nga takola concert libadde liyiseeyise ndowooza before lockdown. Ebbanga libadde liyise so ndowooza Chameleon alulwedde olaba nti naatuwa ekisinga okubeera ekirungi. Yatugambye mu kunyumyamuko naye n'atugamba nti concert ye practice zaggwa dda era ng'eno wiiki agenda kuba atambulamuko agenda ebweru naye ate mwetefutefu nnyo olw'ensonga nti performances oba rehearsals yazikola dda, yazimaliriza dda, wabula ajja kuba ayongerezako bwongereza okulaba nti nno akiwunzika bunzi naye ng'ebisinga obungi baabikola dda. Emyaka gy'amaze ng'ayimba myaka mingi nnyo, toyinza okuba nti nno Chameleon okyamubanja ebintu ebiringa nga rehearsals. Already ebbanga lyayimbidde alyemala okuba nti mweteefuteefu okutuwa kino kyateekateeka kyeyise aggwanga mujje. Of course agenda okuba nga akikwasaganya ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokubiri gwe omwezi ogujja. Wiiki ntono nnyo okuba nti nate atutuuka ku lunaku olwo amakula olwa omukulu Joseph Mayanja. Of course Wizo nga bw'omulaba naye yasobodde okuba nti nno ate yeegatta ku muganda we. Enviiri yaziggyako bangi beewuunyiza nga balowooza oba oli awo Mayanja okuba nti enviiri yaziggyeeko omuyite Douglas Mayanja. Naye nga embeera bwe tebweri wabula okugjako okunga bannayuganda okujja okusupportinga Chameleon. Mujje mumuwagire, mujje tumuwagire mu bungi nga bwe twakikola mu show eziwedde ku ssani ya Spice Diana. Tujje tuwagire omukulu Joseph Mayanja ng'akola legendary concert ye eno
egenda okubeerawo nga 10 gyayise eggwanga mujje kitegeeza eggwanga lyonna aliyise. Yayogeddeko ku mukyala we Daniel Atem n'agamba nti mwaba agamba nti Atem okubeera ku show yange abakimubuuza nti oba anaabaawo n'abagamba nti mmwe mugende mumubuuze ku Twitter ye oba neewalala wonna oba mumukubire mumubuuze, wabula eno show si ya mukyala Mayanja wabula ya Joseph Mayanja. N'agamba temuddamu mubuuza bintu bya mukyala kuba nti oba anajja ku concert ye temuddamu bimubuuze mumunoonye ye mumubuuze. Kitulaga nti oba oli awo statement eyo ekakasa nti baafunamu obutakkaanya kosa n'okwawukanamu, omukyala n'abanga adda eri ebweru abe nga ate akola ebyokosa n'okukuza abaana be mu mpola. Joseph Mayanja ebbanga lyamaze ndowooza emu ku bintu bisinga okumutawaanya era okuba nti tava ku nnyonyi mukyala okubanga amuli wala akosa n'abaana erudde eri mu America, bimu ku bisinga ndowooza okumukosa ennyo okuba nti tava ku nnyonyi. Neno wiiki ennyini agenda kuba alinnya ate era ayolekere ebweru eyo nga bwe yeteekateeka okulaba nti atuuka ku concert ye. Bangi beebuuza ekyokuba omwana wa boda nti kikose concert ya chameleon kiyinza obutagikosa olw'ensonga agezaako naye kukibikabika mu ngeri enjawulo era nga yagasse aba safe boda okuba nti nabo be bamu ku sponsors ku mukolo guno. Of course safe boda kitegeeza balina boda nyingi ze batwala wano e Kampala, so omukulu ono ndowooza n'ekyo nakyo ayinza okukiwuuta buva eky'ensonga eyo. Bangi badde bagamba nti boda bayinza obutajja mu shows naye ate safe boda emu ku company eza sponsorinze ekivulu kye. Ate kosa ne Bamanja family boda ze batambulirako nyingi nnyo, so nakyo kiyinza okuba oli awo kiyinza obutakosa nnyo chameleon ono ku bujagujagu bwaliko. Of course agenda akifunira eddagala mu mpola. Concert ye egenda kubeerawo nga 10 zira mu kujjukiza naye nga tujje tuwagire okuyingira ssente si nnyingi nnyo ate ngeri agenda kuba atalaaga ebitundu ebyenjawulo. Ndowooza ennaku z'omwezi 22 ajja kubeera eruweero era omwezi ogujja. Neewala wangi wagenda okubeera nga atambuza concert ye ayimba ennyimba nyingi era tugamba nti tasobola kuyimba nnyimba kuzimalayo kubanga alina ennyimba ezisukka 5 yeetaaga ennaku ezisukka mu 3 okubanga ayimba emisana n'ekiro okumala ennyimba zalina. So n'okwolwo tusuubire okutuwa ekisinga okubeera ekyakabi ng'agenda kulinnya ku stage essaawa 2 ez'ekiro ayimbe okutuuka essaawa 4 ez'ekiro era nga yatugambye atukeereko kubanga concert yagikendezaako ku budde okuba nti etandika obudde nga bukyali era nga bujja bbeera bwa ssaawa 3 ez'okumakya. Kyategeeza nti mukeereeko abayimbi bagenda kuba bangi obudde buno nga bukyali, wabula ye nga chameleon wakulinnya ku stage essaawa zijja kubeera 2 ez'ekiro paka essaawa 4 abe nga akuba non-stop kusa n'okuba nti akomawo ku set ey'okubiri. Wabula ebintu biwe biti bitera okukyukakyuka. Tujjukira ku Spice Diana of course Bushington yatugamba press conference nti Spice ajja kulinnya ku stage essaawa 2 ez'ekiro naye ate oluvannyuma naye nga ate bikyukamu Spice n'alinnya ku stage essaawa zaali 3 n'eddakiika nga 10 ez'ekiro. Of course ne kiba nga ate kyatataganyaamuko mu nteekateeka eyo eya Spice Diana okusinziira ku information eyali ekoleddwa mu kusooka ne kiba nga ate kikosaamuko mu mbeera ey'enjawulo oba oliawo mpola naye nga wona wekiggweera tugende mu ggwanga mujje concert tube nga tusupportinga